nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana muwala era gantu ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira nkaliriza nnyo omulungi atulaba programu ebitulize bunze nasalinga bulijjo lubeera lwa mukaaga ssaawa 4 ez'ekiro bitubuzibwa olunaku olwaleero genda kukyukamuko katono naye nga olwaleero njagala okubuuza oba gwe ali eyagenda mu sauna agenda okukola massage agenda mu steam bath oba ddala omanyi ekibeera eyo abaffe tuwulira nti abaami tebakkiriza kugenda ne bakyala baabwe nga batuuse okugenda okukola ensonga ezo ddala kiki ekibalemesa okuba nga batambula ne bakyala baabwe nga bagenda mu bifo ebyo ebikola services ezo kale olwaleero nkuletedde mwana muwala Ann ng'agenda kuba atubuulira oyongere ddala okutegeera oyongera kutegeera kubanga temubitegeera ebintu bino obutuufu programu enaggweera ojja kutegeera nti ebintu biyinza okuba bizibu ku ngeri emu oba endala. Mwana muwala Ann, sanyusa okulaba. Kale nkwali nange okusanga. Olina olabika bulungi. Thank you. Kugamba osikiriza. Thank you. Simanyi bonna abakola mu kifo babeera bwe batyo. No, okugirira good like kisinziira waliwo omuntu ng'anyirira bintu biri artificial ate nze ndinaki. So kati okunyirira gwasalawo kyoyagala. Uli otya? I'm good. Ndi bulungi. Ndi bulungi, ndi fine. Sina nyotabu. Ejo mukola emirimu gyammwe mwogera nnyo oluzungu? Not really. Naye kati Oluganda lutawanyamu kagali siri Muganda. Toli Buganda. Naye kati woba totabiseemu tujja kutabika. Ann yani? Ann, she's a mother. She's a hard-working woman. I think that is all. Tutandise njogerako bifo bikola massage, ebikola steam bath, yes, ebyo bisauna, gwe mulimu gwokola? Yes. Gwe mulimu gwange. Gwe mulimu gwo. Tutandike nga oyingira omulimu ogwo. Like ofuna otya okukkiriza nti oba oli awo gwe mulimu gwe nnina okukola mu mirimu gyonna? Sofa mu kusooka tegwali nti gwe mulimu gwe nandyegomba. But embeera nga wegyekyukakyuka weesanga nga obuvunaanyizibwa bw'olina ne ssente z'ofuna ku mulimu gw'olina ezimala. So kati oba olina okukyusaamuko. Weewaawo bangi bali bakola emirimu nga tebagyagala naye lwa buvunaanyizibwa naye kati nze ate natuuka nemba nga ngwagala. Naye before togwagala ati kati n'omuntu ali eyatuwulira tagwagala yeebuuza ani kati ki akimye ki kyatugamba yugeetye naye embeera emala kukufunza n'omanya ebirungi ebiri mulimu gw'olina. Tutandike ku mbeera like yakufunza etya? Nina obuvunaanyizibwa nga bugambye nti oli maama. Yes, I'm a mother. Nina omwana omuwala n'omulenzi ate nakeera ozaala nga ndi muto n'abaana 2. Kati 18. Nange nazairako 18. So kati sawa zino alina emyaka 9. So kati kyentegeeza nti embeera ekufunza bw'obeera n'omwami wo mufundikira nga muyinza okufuna obutakkaanya bangi bali basingle mother. So neekanga nga ndi single mother. Kati nefundikira nga nina okunoonya omulimu. Atandikira mu gwa kutambuza mmere. Naye mu 45 zaali tezikigatta. Wano Kampala? Otambuza mmere nga 15 adde? Nkeera 11 nzirayo emu. 15. Tuuka ng'omwana alina bye yeetaaga, alina okusoma, ennyumba Allah. Efundikira nga simalaako. Ntandika okunoonyereza nkoze ntya. Nina mikwano gyange bengabira emmere nga bo basiba banyirira batudde. Mbabuuza bannange nkoze ntya ne baŋŋalaba nno oli kito olina ebitama biki kati oli eyo n'ovulubana mu mmere ofaaki.
Mwana ngenda kukola ntya. Mbona omuntu yali watima bana yali yanna nkwagala nnyo. Teyali watima. Yeewaayo n'anjigiriza bwe bakola massage. At the same time ngamba ng'oli mu kuyiga nga tonayiga ojja beera okolako mu sawuna eby'omusawuna byangu. Olabako n'okola. Nange yanfaako yambeererawo. Kati oyo ye wali naye omusavinga mmere. Of course. Nze nga nyambukanga ekizimbe ne mbasanga munda batudde basosola njala bali nga balina ssente. So neweegomba that life. Just nali nsaba mulimu basiimuulirangako nga ndaba erimenyeka nnyo obusente butini ebangamba kati ofa kirabo laba omubiri gw'osiimuuza ebangamba ofa kino ensi. Abaana bambeererawo munnange. Kaganga walabe ekibiri kiri awo kirungi. Omuntu nga omuntu mulungi. Butuufu baakola kyamaanyi. Ne banjigiriza. Naye baalaba nga siyiga nga sikwata. Nga buzibu ki? Mbamenya bintu bizibu. Masaji muzibu nnyo ddala. Because tosaatuuka n'okwata ku muntu nga tonayiga. Osobola n'okumuleetera ate obulumi abadde azze okukakkana ate n'omulumya bulumya. Oyinza n'omumenya, ayinza okuvaawo nga tamenyese n'atuuka ewaka ensingo ne yeekaaka. Kituufu. So kati nali sikwata. Aliyana nanga mukwano ngezezaako. Naye kankulagire gye nasomera. Yandagirira essomero. Nangamba onoofuna ssente. Nga omanyi. Angena ntunda ente nze munaayendeka njige nkole. Nalaba nga ssente nnyingi. Abaana bafuna ssente nnyingi naye abannange. Kati kambuuze. Bakuleeta like ogenda kuyiga. Before kuyiga. Walabanga ssente. Naye like wabuuza nti banange bwe banjize nasobola kufuna ssente mmeka. Kati nze naliwo nga njiga. Nengera kiraya nti ajja agamba waakiri nkwatirira. Waakiri nze wadde tomanyi nga bagamba omwana tanayiga. Nga kiraya nti agamba waakiri nze nkwataako gwamanyi oba nsunansuna naye gwe oba onkolako. Maybe ya ssente yawomba. Tugende mpola. Client ajja. Nagamba nkwatakwataako. Ng'omugamba anti nga atulaba. Akola choose. Naye ne bamugamba ono tanayiga bambi tomulonda. Bawole babeerawo. Client na choose nga kino oligwe njagala kule massage. Birimu n'ebyo. Of course kati ng'abayindi bati abantu abanene asookuga ati wano she's going to break me. So like ati omuntu omunene. Ate abazungu tebaagala baddugavu yadde tebaagala beeru ng'ate banene tebabaagala. Ewo bamweru ng'oli mutono tebaagala. Like lwaki agamba nti agenda kummenya? Alaba oli munene nnyo. N'engalo nnene. Massage mukozesa engalo zammwe. Of course. Kati nze ndi munene obugalo butono. Kati kyanjawulo. Nze ndi munene nzenna. Ekyokubiri waliwo ekitaipu ya musajja ayinza ossaba. Amutuufu era ngenda kumumenya. How? Because like body to body. Sisobola slidingira ku muntu nga mutuni nnyo mba ngenda munyiga. Otosobola kola ate ebigambo mpulira mugenda tusonyiwa naye but mugenda kuyiga. Ogambe togenda ku slidinga? You slide mu massage. How? Body gwe togiwulira nti body to body. So chulira yes. Body to body. I know body to body. Yes. Oba tokyakozesa mikono gyo. Kati mubiri. So kati abayindi baagala batya? Batono. Kati bane kati abagala ffe abanene. Abaddugavu batwagala nnyo era tukolera ddala bannaffe. Let's go today wano we bakugamba nti oli mukwano gwakugamba olina ssente ogenze n'otunda ente. Essomero kyeryo mbadde simanyi nti amasomero gye gali. Omukyala wali yateekawo essomero oyiga makeup, massage, white bagiyita Magizzi Spa. Naye ye emmanja eyo waliyo abali professional abakuyigiriza. Wasasula mmeka? Asasula $300 buli wiiki. Bya nnyo bwe bityo. Kati kisinziira mutwe gwo wotuuka mu wiiki wakati ng'oyize up to you.
era nawe tokwata ma ye era nasasula emyezi gyange gyali 2 nje mtwa ujongo masene za nyingi nto yava mazi zonna sente atundende ente 2 n'akayana kamu nga mama nanga naye mwana wangu osengukidde ddala naye nga mama ye wamugamba nti sente zigenda kuyiga massage. You can't. Why? I can't. Kyali kiswaza? Yeah, kubanga kati n'atulaba awulira aswala. Kiswaza because nange nga sina kiyingira nalabira ddala nga bannange. Ate muli mu ssente naye bannange. Singa wali tolina baana bano. Embeera tewandigingidde. N'omutwalo gwandibadde nga gumala olunaku. So sente zino ze wali onoonya zalimu okuba nga ziyamba baana. Okay. Today ku ssomero 2 months oyize. Essomero eryo we baali nga bakusomesa. Tewakolayo koko okwongera okumanya ekintu kye wali oyingiddemu? Waliyo ekigambo kye tuyita mobile. Mobile? Madamu yalaba nga nkola bulungi nangatta mu baana ba mobile abakolera wabwe like oli akutumya ne bakudelivery nga ne bakutwala. Okay, kati bakutadde mu mobile. Bannonze yansingwa kulonda banyankole oba bali balooza ndi munyankole naye ng'oli muki? ndi munyalwanda. Kati nga balooza banonda naye nga ngenda ndi mukutya nasookerawo ku Hotel Africana. Banange nafuna obuzibu mu lifuti nga sigimanyi bwe ngenda bwenzira gyenva. Iye anti madamu akusindika n'akuwa ID yo n'akuwa ne kaadi y'omulimu n'akuwa essimu n'akuwa ebintu byonna ebiyinza okuyamba nga like nga ofunyiddeyo obuzibu. Then n'akuwa ne bodyguard. Of course bakutugira mu luumu. Bwe nyingira nga client ansabye ne nyingira nti tugenda mala 2 hours. Bodyguard wange bwalaba nga sifuluma akonkona. Atayina n'okusooka okulaba omuntu gwe nyingidde naye. So abeerawo wali. Guys. Ogenda ku Africana. Yali assignment ye esooka. Of course. Kati a client yayogera ne boss. So akusindikayo. Like yayogera ne boss n'alonda ekifaananyi kyange website. Kati bwe yakironda. Muli ku website? Yeah. Kiki wabeera mukwano wabeera wa? Wano. Naddala wano. Ani. Guys, no business. Okay. Tugende maaso. Bwe yanonda ne batukubira mu ddomu we tusula ne bagamba anaafulume. Ayambale yetegeke afune ID ye ajje wano ku office. You sleep in dorms? Yeah, woba tonabeera independent. So fakati ndi independent, ze sasula bodyguard buli kimu kyonna kyange. Naye luli nali under madam. Ocho? Ne bakuba essimu, agikwata ne bagamba Ana yagenda kati ku mobile. Neetegeka ne naaba ne ngamba ssaawa 3 ojja kuba osimbula. Ensimbula ngenze ku Africana ntuta amaalo. Oba namala bbanga ki mu lift. Like weyeggula ng'olowooza nti this level ntuuse? Ndaba nze ntuuse gye sitegeera. No, bw'ogivamba ogiddamu? Njagala ate kudda wansi mbuuza ate nsindikira ndi eri ku luufu. You get? Kitegeera. So mukwano nina gwe nasangamu gwe nagwako obwe nti weyanzigukiza waliwo ataaliwo. Ekyamazima njagala kudda wansi. Nangamba sijova konze munayo simanyi kati gyendi nafuuse zigizaga. Omuyindi akuba essimu, omuyindi yali ansabye. Akuba essimu, madamu akubira ngamba wuya yutona tukonje ndi mu lifuti. Abuuza lifuti ogiyise bbaasi kiki? Konze ekyamazima ndi mu kubula. Naye nangamba kati funa omuntu gompa. Namumpa nanjigiriza oba onyiga ng'odda wansi. Oba onyiga ng'odda bunda. Era nangamba kwata omutwalo ogumuwe ku ssente zo. Nangamba era ojja kutuuka wano ewaka nga nazisaze dda. Wano ku mulimu nga nazisaze dda. Nazisala. Gaye asiimuula ne muwa omutwalo n'andagawo. Ntuuka ku namba gye baŋŋambye okukonkonako ne ngikonkona. Nenyingira. Assignment eyo oyingira munda
this person yali wali ogenda kukola ki kyennyini? Do you have packages? Ekyantwala baŋŋamba Swedish olulimi baŋŋamba ngenda kukola massage Swedish, ekika kya Swedish. Era ogudde kataala. Si bwe kiri, buli muntu aba n'ekintu ky'atamanyi. Ati what Swedish? It's a kind of massage. Gitunyonyola. Swedish abeera so soft. So batasobola otaninga omusajja on. Mukama wange ngenda kukola. Sigaba mukama wange owa wano. Mukama wange ali yonna ngenda mukola Swedish kati ndi mu kusoma. Tuuka nzijjayo ebikola nga ntunuulidde. Nga nawe mutunuulidde. Otyo? Nemugamba nenkola emitenda gyonna nali nkyagikola nga sikyalinga bano abaayiga edda atuukira ku gude atuukira ku mutendera anaabe nemunaaza nakonze nali ngwagagala kakeya keeko nemunaaza nemugjayo nemusiimulako nemuzza wali ntandika okukola. Ekitegeeza wasanga tanaba nakunaaba. He's waiting for you. Naye ng'enkola yaffe oba yanaabye oba teyanaabye osookamu nazo okumanya ky'ogenda okukola. Osookamu gamba n'anaaba. Kati nze amadu ge nalina mu ssente nze ate nnyongeramu nemwenaaliza. Nga ne wemba mumaliriza era nze mwenaaliza. Ate kati byava mu Swedish Gayi n'asaba full service awo obuzibu bwe bwali. Madamu yaŋŋamba togezanga n'emanya client n'aŋŋamba nti wakoze kye saakugambye. Order from above. Kwano byansukako. Gayi ng'alina n'emmundu. Naawe kati koolo nze nga nze akagereke nali omupya bwe mulimu gwange gwali gusoose aba bodyguard abaliwo tebamala bonna bagenze dda mu field angenze nzekka. Twagenda na bodyguard. Anti kati kasita ayongerako omwana abakongeddeko sofa abaaliwo baali baabali. Kati ate nga yandimperekedde bonna bali mu field. Kati munnange bali mu kupulaninga kunfunira mu zino kampani ezibeera ne ba bodyguard. Mulimu ne gujja ng'eri ekumi alina oddisika nansindika yona nga naye mwanange weegendereze ebiki biki naŋŋamba genda ngenda. Kati Gayi weesaba full service nze nakaabawo bukaabi. Anti simanyi kyakola, simanyi kufuluma, simanyi kukola ki, nakaaba amaziga. Twalina simu yo? Nagirina nze nga mpulira ntidde saa situka wendi ate omanyi bali disgusting bo baagala bya mukamwa okitegeera. Saamukubira saakola ki naye nga ndaga obuvumu neetwale neekomyewo. Olwedde nakoze dde ensobi nabulidde mu lift. Ate nziremu okuba eti mulumu bikyakalanye. Nakaaba Gayi n'aŋŋamba okay you can get out. Okuva olwo nabagamba ti waba waddamu okunsindika mu field asiina bodyguard ne bagamba ogenda mwesasulira bamuleeti. N'aŋŋamba ngenda kusalako emitwalo gyali 27 omusaala gwa bodyguard ogusooka. Wali ofuna ssente mmeka? Ofuna commission naye aba mungi. Like bw'oba kufunira client koze ssente client zasasudde kwe bakuwa. Tukubire kati kone yasooka how much did you get? Yasooka Swedish yali wa mitwalo 10. Kati nga nina wokolako full service ofuna emitwalo give emitwalo 25 kati 15 giba gijo. Naye nze tekwali full service nalina ofunako 5 bwe gabalira wakati because mba nfulumye. Nga mugabana wakati nani ne boss? That means full service. Ebeera mu sex. Yeah, ebeera mu sex. Kati full service ogenda okugendayo ng'okimanyi. Anti bakugamba Anna get out. Ogenda ku Selena full service and deep tissue. N'omanya no. Deep tissue. Yaba w'amaanyi nnyo. Deep tissue. Kiki boyina okunyiga nnyo. Nga si bya soft like oli omubiri gumulumu. Ndi yakava ku nnyonyi. Otyo? Balina ensonga zaabwe ze bawanga bo.
omala okabira mu room otambula because kyekyali like ng'omulimu ng'ogusooka you did not expect kati ekyankaabya nga mmanyi nti kati extra ngenda mukolera bwereeri nali ngamba madamu Swedish wa 10,000 gayi yagisindisira kuba omwana tajja nga sente tezinatuuka okay gwe tebakusindika nga sente zinatuuka gayi yazisindisa edda kati olulimi oluzungu lwenjogera lutono ate olulwo ate lubi nnyo muyindi lutono olulwe lubi nnyo toyinza dduwulira wabula nga akulaga sayini n'omanya nti kati kino kyeyetaaga kyekyo simugaye munayo ojja kunnyongereza nge mukyama sinayiga bukugu obwo naye abaana babikola mukyama nga bosi takola ki mukyama osobola n'ovaayo n'akakadde nga kako ka mukyama ng'ekkumi baali muwadde naye nga bakalakase kyekyo programu ebintu bizibu nasali wano eno tugendagenda kumulamu bwe tukomawo tuyogera n'emboozi ya ani eno egenda kutuwa of course nze ndi mu kuyiga nga bwe mbagambye nsuubira nammwe abali bye bayiga bino sibimanyi omanyi okuwuliza ebintu naye nga tobimanyi tobiwuliza na mu details tobitegedde so ani agezaako okutubulira oyongere okutegeera nti bannange ostruggle naye kunoonya emirimu eno bintu si byangu katumulemu tobaawo nanga abakusibudde naye bbolo eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira yakati